kakati Amongo kyakoze kwe kuswankula yali dali n'avuubika baddeko ku tebo nga muli mu kulya oli n'ajja nnyo ne mutunulira mwenna kakati Amongo kyeyakoze otulabisa otya nti tuli babbi nabo babbi on records nabo baki babbi obubbi bwoyinza okumbuza obwenkunala buliwa fuubanira era video gye wankolako oli nakugamba neŋŋamba gavumenti bave mu kwebuza amagezi ekintu ekirina okukolebwa bakimanyi beretru kakati kyekigudde kwa Amongo nti emmotoka eyo singa yagiguze neetajja mu mawulire nga bwe yazze okay butale tubanezaka alaya emikutu gyaffe Eblon Media wamu ne Focus TV mugiye bali butusaka engalo nga buli jonza Eblon Brian ambassador wanyumira biki byonone sabira biranga nenga Uganda nako zino etuba tuzere speed kwetu tambuliza era ndatu akugula ko bwati oyinza okukalira ku macha musanga birala nnyo nga bagamba government ekoze eki ekyuse yoyo sibyange nenga atunagenda wala nnyo ngina kusaba mukubanga soke abambulizeko tubamba getu temeteme ensonga ezigenda mu ggwanga kale abutereevu ennawooli ali ku Focus TV ali ku Eblon Media thank you so much nnyo kubeera ng'olaba ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora nga gwasalawo n'ogamba nti gino emikutu twendabire ebintu byange naffe tujja kufaayo nnyo okufaayo okufuba okunoonyereza obutakuwabya kuwa soso eliable because abantu abasinga bakuwa information nga bagyongedde mu twagala nnyo kuwa amawulire agaddala era amawulire agava ku system volaba ensonga ezisinga tusooka zeekennenya ntukolaki netuzoogerako naye nga tubeebaza okubanga mutulaba nolwayo tuzze tubeeko bwe tutunulamu kimu bibiri tube nga tubavaako weewaawo kano tusaasireko bannaffe aba NRM wamu n'abantu be Kayunga okufiirwako omusajja emmeketu embagubagu bamuyita ate mu bigambo bye bamuyita empologoma y'e Kayunga kitalo nnyo kitalo ddala kyannaku nnyo nti ensi yo eri ssaawa zino mulimu ate abazina mulimu abasibye ebisenso abali mu kujaguza ne baba ne mu kujaganya naye katono nnyo kuba si story tuleese njagala tukoonewoko lwaki abantu bajaganya ku TikTok okwo ku social media kwonna bakola ki bagajaganya kati Kalangwa Moses abadde ku ludda bwe bagamba olunyigiriza era wobanga oladde ku social media kuno waliwo ekifaananyi kitambula ekyomusajja gwe bayita Muhammad Fefeka Ssekibogo ono amanyikiddwa nnyo mu kufa kwe nti bwe yali afa oba nga tannafa balina embiranyi ne Kalangwa ne ttiimu ye tujjukire nti Kayunga ono alimu abantu b'ennyuppi oba b'oludda olunyigirizibwa bangi Kalangwa abadde ku sayidi ey'abantu be bagamba bo be basongamu olunyo nti be babanyigiriza be basongamu olunyo nti bakulembera ekibbattaka be basongamu olunyo nti bawambye obuyinza bwabwe be basongamu olunyo ku ebyo byonna kati mu kufa kwe tuvalabanga abantu kino bakola ki bakisanyukidde si kya buntu naye ate bajagazanga bakineze ekyo si kya buntu naye ate erudda kituzzeeyoko akatambi tukazungule tukaze gye katandikira nti oluusi kyosiga kyokola ki okungula so mu kufa kwa Fefeka ayinza okuba nga ne ku sayidi emu kuliko abaasanyuka oba obyawo nga essaawa zino bali mu kukola ki mu kujaganya so kitalo nnyo kitalo ddala eri bannakayunga ababadde bamanyi babadde bakolagana baagala ennyo ne Kalangwa kuba si kya buntu lwansonga omuntu watuva mu maaso tetumanyi wa gy'akola ki era naze kuno mu Buganda omufu tayogerwako kibi wa birungi byokka omulembe wa Father Kibi yagamba mukolere obulambo bwammwe so obulambo gwo oba oyagala bagusekerere era olina kiteekateeka kati oba oyagala ensi yonna ennyogoge okikola oli mulamu so bannakayunga tubasaasirako era tubaagaliza Mukama abagumye mu kiseera kino abayise mu mbeera eno gye mulimu ate era nezjukiza ne bannansi ensi yaffe Uganda abo bonna ababadde bagoberera ennyo ebyobufuzi bwe tugenda kati so yakola yasayo yabufuzi kolera abantu sanja no more sleep kuba kati mbuulira Triple A yafunye ku tulo
munaku nga 3 mabega birala mukko so kakati bagamba no sleep looza n'abanyonyi tebakyawa amasomero tebakyaga kuwa wano wetulaga omukulembeze waffe atukulembera mupiira n'ebyo si birungi naye si birungi era kigambibwa mbu naye ntebyali muba mu ngawo ey'omupiira baliwo babadde agamba nti tosobola oliwo omwana yaze ku gundi yange ku YouTube channel Focus TV n'agamba mbu mwogera byanjanjwa gavumenti esobola kuyingira mu bya mupiira wawe ebiyingiramu FIFA ekitongole ekitwala mu nsi yonna sobola ogikansolinga nga Uganda naye waliwo yaze n'alungamya n'agamba nti singa gavumenti eno eba evuddeyo ng'eri mu kulondola ku byansaasanya ya nsimbi eziteekebwa mu kitongole ekyo ekkirizibwa kamuwabule mukko n'akatono nnyo kuba ebyemizannyo mbigoberera era mbimanyi tujjukireko ko emabega awo ingini y'amagogo bambaninga emyezi 3 masifuwa pulezidenti ng'endaba yonna eva mu kumpanya ssente eza mupiira gwa World Cup gwali kata tiketi yaziguza abantu abatalina kugula tiketi zebawo bannansi FIFA World Cup buli nsi yetaba mupiira ne tiketi zisindikira bannansi for free bazigule ku busente obusambusa ne kati ye yabongeramu yazodumula naziguza n'abachalibe nzo yo mumangamiza bulungi nnyo ekyo si kyatulese tutekolende yo bwekoneza nemboze yagina obunjagala ononyeze ku kusatu waita Mike Mutyaba era Mike munonya asusula embozi ya munonya legend oyo so mbulya goyita naye nkubulire neyisaye esawa zino kiba kiriwa AAA ng'ateggwa abadde bba waliwo ne eni nga naawe mu department gy'otwala waliwo ebitagala kitegeeza bwe kiva eno kiyinza okudda eyo weewaawo ku makya ga leero yesewo tukedde tukubira ffenga bannamawulire abamu tukedde okubakubira ku mawulire ku masimu nye mugende mukavalinga zino ensonga ate ebyobugagga talansi obibowa waliwo ka video kondaze emmotoka zisikiddwa Rolls-Royce n'Range bwenjogerera ziri naggulu ku kitongole ekinoonyereza CID ebyogega bitandise okusikibwa naye bwe twagende n'amawulire agali munda bunebukedde yabasazeeko naye bakwasina nnyo information yayo ku engeri walimu walamuko negyendi ebukedde nayo basazeeko obudde buno Honorable Anita Amongo yavuddeyo n'ateeka ekiwandiiko ku mukudije oba X n'agamba ye erwa speaker tagenda kugenda obudde buno ali mukatuka kenkana katya ensonga ezimu zenjalo temere okuwala bibaffe kale abatugoberera ku mikutu gyaffe gino tubeebazaako ensuso nti mwebali nnyo okubanga mukikola bye twogera sifa abasinga okutegeera ate era sifa abasembayo naye tukkiriza nti tulinako obuvunaanyizibwa ate era tusooka binoonyerezaako sikumala googera njwanjwa essaawa zino bwe tuba tuli mu gavumenti ng'eya Muzeeyi Museveni esobola okuwaayo credit nti bulijjo kino kyendi mu kulafuubanira era vidiyo gye wankolako uli nakugamba ne ŋŋamba gavumenti bave mu kwebuza amagezi ekintu ekirina okukolebwa bakimanyi action zigende mu maaso bikolwa president bw'oba onookyala ewaffe Masaka tusooka tulagira this is what should be done bw'oba mutegedde nti gundi yabba ssente oba N oba M nga bwe mubadde mubyogera tumulagaanya gwa kibwatukira that is how government should operate nze ndowoozaamu nti bulijjo bye bakola bino bye bakola emabega eri bulijjo kuba kwebuza amagezi bakugambye nti gundi ne gundi babbye ssente babbye amabaati ate nosooka n'obalabula n'obagamba ne muleeta amabaati ago waliwo mu historia y'amabaati eyo waliwo minisita yalisijja mwerabira impact yono agenda kuba speaker naye Jacob Oboth yagamba y'amabaati yagasanga tamanyi gatuukawo nengamba amabaati agatayina magulu era abantu abadde bamuwakkirira shiti babadde basinziira kuki kuba tubadde bagamba bannaye muntu omulambulukufu twafunye abalambulukufu naye Jacob Oboth ali kirini
Clean sheet zabadde bamuwa zibadde zaki na ne mu babaati mwali kati ku mwali o kino kyembadde nsaba government manyi emikutu gino mugiraba oba obubaka bubatuukako nsaba ali mu kitwekwete kiri ku Amongo kireme kuma ku Amongo kigenda okwewalala kitambule wabula mpozi kibatya nga bwe kinatambula kiyinza n'otuuka ne kino n'omutwe kiba kibe kyo kiyinza otambula ne kigenda okumaliriza gye kimaliriza nga nannyini kikulembera awo nyini unawe ngeno kusabira babeko ne politics bayinako ne bitongole ebirala bava ku bana byabufuzi bava maniza bana byabufuzi bayinako mu bitongole ebirala ZURA zi police zi babikwatemu so ekibaddewo leero oba ekibaddewo kwa Mongo leero abadde akola n'Amongo abadde akola Amongo kyakola bina bwe lukalala luno nkakasa nti abantu bangi abagendera mu kikwete kino singa kinasigala ku mulamu ogwo nga bibadde kikolamu naye omuntu ayinza okwebuuza biki ebivuddeko lwaki Amongo lwaki abantu abalala bonna boogerwako boogero lwaki AAA basebo ne bannyabo nze ng'omuntu njogera byendowooza oba njogera biva mu kwebyo byembadde ndaba Amongo ono yakoze ekintu kye bayita okwejalabya mu kiseera ekikyamu ekyo bita ekya time bomb ekiseera ekyakazigizigi nga bomu egenda kola kubaluka kankuwa ekyokulabirako nkuzaako emabega scenarios nyingi ezize zoogerwa ku ssente nga n'esseeke bwe yali etudde Kololo era mukadde waffe Kadaaga yagamba kino takikolanga ki takirabangako essente ezisaasaanyizibwa tazirabangako tugenze mu literate Amongo ennyini era yafunamuko okusika omugwa ne bukamaawe waggulu mbanjogera ku General Museveni nti yalina bye yali ayagala okuvuga ku agenda ye omukulu yalina byayagala okukola okuhisaawo awo nawonna atandika okuddamu okumwekkaanya tokizikubwa Amongo ono ennyini yakyaza pulezidenti amulage amaka webagamba multi-billion kitegeeza gaba mu buwumbi agali ebukedde mu kumulaga amaka ago gennyini kirungi era n'amulaga ne faamu gy'ategekera oba gy'alundira gy'akolera emirimu gye which was very okay naye tujjukire tugaane wadde pulezidenti wa ggwanga ak'obufirika tekeebulizaayo nti saawa zino bw'oba omukozi wange owa focus waali bw'aba alina ekintu ky'akola nga mumanya obuvo n'obuddo waliwo entuuka ne neekengera nti aluwe twakola omukolo bakasoma ne beegira omukolo gwabwe olwa ssente ezabulankana omwana ono ayingizaawo emmotoka eno President Museveni bingi byaba fayiro nnyingi era bagamba mu meeting gye baalimu eyakakundi eryakalyako abantu abatono yayina fayiro ku mmeeza eyiye fayiro eno eteeka kuba nga yakolebwa abantu naye nga waliwo bye yasomamu yeekakasa naye abadde naye abadde ajja abiraba tugende ku Bukedya Comprehensive School multi-billion school essomero eriri mu biliyoni za ssente lirina ekisaawe ky'omupiira kakati bino tibyandirese Kalumanywera Kalumanywera avaawa Kalumanywera ava mu kintu nti wojjidde mu kaseera ebbomu ebadde naatera okuyabikubaluka wakutte ku katriga n'ogita buti nti mu kaseera Amongo bwe yaleetedde emmotoka eno kwegamba yakutte ekiwundu n'ayimana n'akitungamu empiso lwansonga emmotoka eno yajjidde mu kaseera ng'essaawa zino amatu gonna abantu bagagudde batandise ku tteeka liye libanyize etteeka libadde liyita abantu lye bawadde nnyo obwongo sirabangayo tteeka bantu lye batunuulidde nga sovereignty bill bwe yabadde kati ate mu kaseera ko kennyini laba emmotoka beekola ki wejjira so kati ebintu byonna bina President Museveni byabadde yemulugunyaako wano Amongo kye yakoze si kiva era si kipya mu bbo naye kye yakoze ekyebulabe kwe kuba nti oli mutulabisa byonna bikolebwe naye kati oli mutulabisa kyasusse
kankumenyereyo abantu wano wammanga njabba ogenako buli interview kasaba kyekwasa mu bukulembeze Genosale musajja w'eggulu oyo ayita n'abayimbi n'abookyayo enkalu kika ki ekimotoka kyatasobola kugula naye omanyi lwaki takigula akuume profile ye ng'eriwa nti newankubadde Ebuloni oli mu kugamba nze nkubba era ndya ssente zo naye ogenda okwekuusa okunetoola okunoonya kyendi mu kusaasaanyizaako ssente ezo kyonkwatiramu nga tokiraba kati gavumenti bwetulwezannya ki emizanyo gyayo nti newankubadde President Museveni gwe mugamba nti gavumenti ye ebakenudde onoonya kyakola ye eky'okwejjalabya nga tokola ki ekyo kyomuweerako obujulizi ewaffe Gomba yabeera mu saati ye etya abeera mu saati zebbiri yeyo na white Mukama Katonda okategedde Kirumira ali abuuza ku motoka z'enjolove ez'empya eziriko omwaka omupya nga mbu tebagiraba ku basajja bali mu gavumenti abayodda akasente kaabwe kyogamba tebalina sente zigula motoka ezo oba bakaddiwe okaddiwa kibeera awo naye kiri kyenkugambye nti akasente kalye naye okalidotya kakati Amongo kyeyakoze kwe kuswankula yalidde n'avuubika olebaddeko ku ttebo nga muli mu kulya oli n'ajja nnyo ne mutunuulira mwenna kakati Amongo kyeyakoze nti Yesu ffenna tuli mu kulya yawanga bagatidde yeswankudde n'avuubika n'atuuka nga n'emmetesoya kujja mu kamwa kati bwe buzibu buno kye bali mu mulanga otulabisa otya nti tuli babbi nabo babbi on records nabo baki babbi obubbi bwoyinza okumbuza obwenkunala buliwa nti sente tuzirabyeko ze bagabana mu parliament ne bagamba gundi basiimiddwa ekyo tukitwalanga bubbi nti ziba zisusse ku sente balina ow'omuntu ekirala ne sente ze mwepiika nga mweyongeza omusaala mweyongeza bwalawensi tukitwala nti muli baki babbi naye beebuuza obbi otya kati ekivunaanya maama Amongo okulya n'oswankula katono nnyo watuda wageera wala nnyo kati ninyo kampange dakika emu omulabi waffe waleero kano kabungo nnyo olina okukitegereza osobola okukategeera gende mu maaso omuntu yenna ng'obadde olaba era ng'obadde ng'ogoberera mu kulya omuntu ng'oli mu kulya teri yavaayo n'agamba gundi oyo alya that is you eating normally ng'olya no bintu bya bulijjo naye k'otandika okuswankula ng'olya n'emmere emu ekuyitamu bagenda kufuula ekyenena buli omu atandika okwetegereza laba omusajja bw'ali laba omukazi bw'akola amaaso gonna gonna kubirala gatunuulye ggwe very true kaakati kyekigudde ku Amongo nti emmotoka eyo singa yagiguze n'etajja mu mawulire nga bwe yazze era bandijogeddeku mu biseera gyojogera ayina emmotoka bweti ne bakikomyawo naye Amongo yakoze ekyo yakoze naye ayitiridde nnyo okukolera mu butaala mukimanyi bulungi nti mulimu abagagga mu Kampala bituli mugamba nti nedda ebyo bizimbe si bibye ne tukituuma omuntu very true naye tosobola vaayo n'okipiininga ku muntu oyo nga tannavaayo okulaga nti kike babirambula ekiro gwe bwennyenninamu ekimanyi ebizimbe bimeruka mu Kampala enkya n'eggulu ebidduka sipiidi olwo ekizimbe kye bazimba wano kigoberera kirinakyo kiriraanya awo mu Kampala wakati kyagala kigoba era amapeera webegera kyagala kigoba bwe kiti nefaso neyagala okujenga ey'amapeera naye omanyi nnyini kyo nawulira mbu kaakati bw'oteekako mbu era gisigaze nti kaakati ya Amongo avaayo n'abiraga n'akyambala naga president jo nkyagyeko ku maka gange president mukugulawo kino jangu munjogere nnyangu yeekubira akabazi ku ggulu zimba Amongo zimbayo kasisitako ka Amongo ke kaba kabeera ku kizimbe ekyo
zimbayo Ebuloni nga yenna nnyini kizimbe ekyo. Abasajja bwe badde bakola bayirewo ebyobugagga bingi ebikwekebwa mu mannya g'abantu. Nombeera kusikirira mumanyi kino ekizimbe kya Focus. Era n'amannya mu Kampala wano tugamanyi be bannannyini bizimbe ne ssente bazijjawa. Abaana abato kye bayita okulya mu gavumenti n'ekusiima busiimi n'ekwongera bwongezi. Totulabisa. Omunyago gwaffe ogunyaze bubi. Si bwetutyo bwe twagamba okukola. Kaakati zembooko bwe buswanyi obuli mu kuyita mu Amongo kati. Teyawuliza olugero lw'Abaganda akajja obunaku keemanya. Si bwetutyo bwe tubba, si bwetutyo bwe tujja. Kati kino kye kiri mu kuluma. Alabisa abasajja. Kivula babizise babitwale bongere n'okwekenenya kati bakuwaddeyo nga saddaaka. In fact kye kigambo kye nali nnoonya luli. Amongo kati saddaaka. So wano mu nnomu yaffe ey'okuvuga ebidduka bagamba okusevinga booda omu ng'olina basi erimu abantu 10 otomerwa booda. Ono Amongo lwa booda bamukubye bamugye muleesi ali mu kusevinga kati bajja abalala baatulezi. Katujjukireyo nakanakaala Prime Minister omumanyi Nabbanja yategeera empiki alina ebyobugagga byalina. Nabbanja ogenda mulaba ali mu kuzannya luddo. Nabeewo nekwoteeye nanavuma n'okufumba. Nabbanja kuyomusanga mbaana banniigiina atudde ali mu kulya kawunga akutta omummonde anywerako obuugi. Teyamera malala. Ye enzannya gy'alina ozzannyamu. Gwotomanyi ebyobugagga byabimanyi bimeka byomanyi mu mawulire. Manyi wooteri yokka. Tabirina. Manyi wooteri yokka ye Masaka. Tabirina naye. Ate nga si wooteri gaggadde. Wazira wooteri eri nnomo. Kakati kye ensogera n'eriramu akamere. Enzannya yo gy'ozannya ekikulu. Ondaze oli mukyala. Olina amaka ag'obwa sipiika. Okay, tuyinza oggawaayo nti sawa yonna bw'agavaamu mulala agayingira. Olina amaka matiribona galiwa Kigwo gana geti oba galina kuyiika. Ovudde ku ekyo tuli mu Central tuli mu Kampala mwennyini bakugambye olina amaka Entinda abaffe maka agayimiridde sebo genjogerako si bukaakaka amaka bwaguuga omuli ennyumba multi-billion ennyumba ezigaggadde vaawo ogende Bukedya era otulaze olinayo amaka gaggadde owaayi kiki kyofa nakyo oba mulangira anti bulangira tujja nga buli wazimba alina kuzimba lubiri obulangira tujja buzuula saawa zino muyumbye bajjeeyo ewuwe mwe muli n'enkalu kambuuze vidiyo gyonazi ya AI yegyo ebisawo omanyi mu abasussa abagula ebintu